Nga omwezi gw'ekkumi twakolaga eggulire ly'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'obulambuzi mu ggwanga nga kyegatiddwako ab'ebyokwerinda bwe baasinkana abakungu abatali bamu okuva mu bitongole by'obulambuzi bannamawulire n'abalala okulungamizibwa ku bintu eby'enjawulo. The facilities, the tour operators. Luno lwayitibwa okukola okulabula ku bikwekweto ebyali byolekeddwa okukolebwa eri bannanyini woteeri ku bisanyizo bya UTB era ne baweebwa nsalesale nga banalemererwa okumutuukiriza bakugenda mu maaso n'okuggalibwawo. N'okubanga obuyonjo nga butuukiridde mu kifo kino eno. Mu kukinoganya nti ekiriwo kye kimala ennyindo y'enkoko kyekyenyi obudde obwaweebwa ebifo ebisulwamu nga zivira guest house, motel, hotel n'ebirala bwaweddeko era ab'ebitongole by'obulambuzi bazambalidde ku migongo ng'enswa. Bano balambudde woteeri ez'enjawulo mu Kampala, Nansana, Kawempe ne Wandegeya era ezimu zisangiddwa talatibu ng'enjogera y'ennaku zino wabula ate ezisangiddwa mu mbeera embi eddala zibadde zikola ebitundu 7 ku buli 100. Olw'okwekenneenya okukoleddwa okuviira ddala ewatuukirwa abagenyi ewava bye balya n'okutuukira ddala gye basula abakwatibwako basanze embeera ey'ennyamiza omubadde kasasiro n'obujamu obw'ekika ekyawaggulu ebisenge ebisaabulula emmeeme obutalavu ewaterekebwa emmere neweefumbibwa ebizza ebikyafu ewoolezebwa ebintu n'engoye era bonna balekeddwa bennyamidde. Wano Samora Ssemakula avunaanyizibwa ku mutindo mu kitongole ki UTB wasinzidde okulaga buti enteekateeka eno bw'etambudde. Ebisinga okugeza ebitundu 7 ku buli 100 nga tebina license lwa nsonga nti beekweka nnyo mu nti ebisabibwa oba ebyetaagisibwa bizibu nnyo naye kitegeezako kugamba nti license eno eweebwa abantu abagezezzaako ennyo okulaba nga batuukiriza emitimbagano gyebyetaagisizza. Kyokka ono aliko okulabula kwakoze eri bannannyini bifo bino. Tubadde mu bifo eby'enjawulo ebimu nga bikola bulungi nnyo era ebifo ebyo ne tubyebaza ate ebirala nga biri bubi nnyo. Ebifo ebiri obubi ennyo tubiwadde essaawa 48 okuba nga byetereezezza oba si kindi ebifo ebyo ate etteeka lijja kuba linga libakwata. Yafande Mutwezi ku lw'abakuuma ddembe alaze obwetaavu obuliwo singa ebikwekweto ekikula kiti binaaba byakutambula kannabwala. Kiyamba ne gavumenti titosobola gamba mutindo gw'ekifo ate nga twegedde ku enforcement team. So enforcement team za Tourism Board bazongere ku maanyi baziwe ku bantu baziwe ku motoka baziwe ku ssente basomese for starters. Abantu abasinga tebamanyi. Baba ku bakulira ne bannannyini bifo ebirambuddwa basanyukidde ekikoleddwa UTB era ne bakubiriza bannaabwe okujjumbira ebikwekweto bino. UTB team is doing great job. They are inspecting the hotel timely and obviously they are giving an opportunity to upgrade everything. This is that is being done by UTB is actually very, very important. It is expected and all the hotels need to actually comply. And all the players in this particular sector that is very important need to comply. Tegeezeddwa nti bannannyini bifo byonna ebisangiddwa mu mbeera embi baweereddwa essaawa 48 okwetereeza nga singa kibalema ebifo byabwe byolekedde okuggalibwa era nga nabo bakukomekkeera nga bagombeddwamu obwala ng'ebikwekweto by'omulundi guno ebisoose okukolebwa kubadde kulabula. Nze Novusha Bakanansa ne Edwin Kanyeese gye ku Lwagugudde TV agaguddewo.